Derek wa Radio, Mr. Nsubuga. Happy birthday to you. Kwagala nnyo era nkwagaliza bisimba byerere mu nsi eno. Mukama akuwe essanyu, Mukama akuwe ky'osinga okwagala, Mukama akuwe emirembe, Mukama agaziye enfunayo, Mukama akwongera obuganzi eri abantu b'okolera. I couldn't miss to wish you a birthday because bintu bingi byonkoledde obulamu bw'ensi eno bingi byonkoledde era sisobola butakwebaza munnange wadde you had choices and you choose your path. Nenga bingi bye tuyiseemu nze naawe bingi obimanyi. When I was in Dubai nali simanyi kiddako, nga simanyi, nga sirina mulimu, sirina passport. People used to see me on social media and they don't know what I'm passing through, but you were there for me. It was UK. You were there for me. I simanyi nti ndituukako wano wendi. Osanga singa saakusinkana, singa siri wendi. Obadde big step nene nnyo mu bulamu bwange. Yadde bingi bibaddewo. So akuwalana saakukyawa. Kwagala nnyo era nkwagaliza bisinga. Nkwagaliza mirembe yonna gy'oli. Nkwagaliza mirembe yonna gy'oli. Kyonna kye wasalawo Mukama akuteeremu omukisa. Mukama akwongere essanyu. Mukama akwongere ssente. Mukama akugaziyiza amakubo go. Buli kirungi kye weegomba okifune. Buli kintu kye weegomba okifune. Happy birthday. Nsubuga Derek, happy birthday. Yo, kansubire nti nno muli bulungi. Laavu, 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 esanamu okwata mpola laavu. Badde mugyebale kasiti nno muli bulungi. Kakati bambi omuwala ono nalabika recording kaako kenva okubateera kaawo. Bambi ne kankwasaamuko ku nnaku. Kubanga bw'obeera obadde oyagala omuntu ebyaddala n'akuvaamu kiruma. Kati ate embaga weetabukira nga gw'obadde tolinawo standing generator. Kati kino ekintu bane kiri emirundi ebiri. Naye ng'ate kino ekintu kye bakoze muna abakazi be basinga okukikola. Abakazi be basinga okukola kino ekintu era be bachampiyoni baakyo. Kati ffe abasajja bwe tuba twagala tuba twagalidde ddala. Kati obuzibu bwe bwava nti ojja n'oyagala omuntu n'omusajja real gy'oli. Naye olw'okuba nti nno abakazi muwankawanka, omukazi kasita afuna omusajja ng'ali too much comfortable. Nkubulya ebiseera ebiddako awagamba neno gaya ali too serious mu kintu kino. Ekyo kati kukyayisa omukazi. Kati n'otuuka ekiseera nga omusajja n'ogamba naye obeera n'omukazi omukimenya oba omuwala omukimenya kubanga bw'akukyawa aleka kutudde wenna. Kati ne kijja nti abasajja tutuuka ekiseera ng'emitima gyaffe gyonoonese mu by'omukwano. Abasajja olw'ekiseera kituuka ng'oli mu mukwano mutufu nga munno omwagala. Nga olwolaba akalungi akeekyo kano gundi kanaamukola nk'okugamba ogoloka ku makya omulowoozaako n'osiba nga omulowoozaako n'osula nga omulowoozaako kyaliwo nga kizibu okumala olunaku nga toyogeddeeko naye. But kati n'obula nga mweri walako kati gy'oko mukubera katugambe nti baawo mu keeping into communications. Ekyo kyokka kituuka ekiseera ne kinyiiza omukazi. Gayi bikiseera abeera ayagala njogere naye buseera nga chekingako ankubira apereza bu message. Ekyo kyokka kisobola okukyankalanya omukazi oba omuwala. Naye ng'ate gw'owulira omwagala. Kaakati
bwakukyawa embeera n'ebijja kati ogwo omukwano ogw'abasajja okubeera ng'ayagala omuwala naye ng'amwagalira ddala ebitundu 9 ku buli 100 gufa. Kati abasajja kyaddako okola bw'afuna omuwala omulala oba omukazi omulala atandika okwagala omukazi naye nga muli munda kiri ekyomukwano guli ogutiiriika kiggwawo nga naye kennyini takyakiwulira n'alaba omuwala kati nga muna muwala mulungi naga kano nakalaba mikajja kunkolera n'atandika okkakuba amanda n'akalimbalimba mune nno nkwagala biki bino naye nga mu mutima gwe muli munda tawuliramu wadde ka feeling k'omukwano wabula nga yeegomba ekyo ky'oli akulabyeko ebirungi byeyegombako byokka yeegomba bwegombi naye nga gwe omuntu nga takwagala alina byakwagalako biri saagala kuwulikika ngaawe mulasijja byoga ng'akwagalako kazannyo just alina bwetaavu naye nga gwe ng'omuntu takwagala ne bwe weekyanga ne bwe mubeera ng'amaze okufunako kyayagala omulundi gumu ne bwe weekyanga nga talumwa tagenda kufaga gundi kwegamba nga tagenda kubeerawo agambe nti akulowooze kalaba akantu akakulowooleze ebyo byonna nga byagenda. Kati yembeera mufe abasajja mweri kati ffe abasajja tunyigiriziddwa nnyo lwakwa munaye tolina wantu ogenda kuloopa ne bona omulaga nti muna ekikunyize ate yajja sigala nga gamba oti omulina. Kati abasajja wekituukiraawo kweyembeera obeera ogenda kikuba emirundi gino otuuka ekiseera omukazi eyasooka yakukyawa ate aba yakakukyawa n'akulaga nti azzaako ate nga gayi gwazizzaako n'akulaga nti amuzalira n'okumuzalira naye nga gwe wamusaba omuwaze n'okumuwasa n'agaana kubanga takulabamu nnyo byakabi kwegamba abakazi biseera babeera bawankawanka ne bw'obeera nga you are too perfect mu buli kimu atuukeza nga ono gaali nnyo siriyasi olwedde akutegedde weakness zo kino kiri n'agamba no tebaagala mazima abawala tebaagala mazima abakazi tebaagala mazima. Ne bw'obeera nga yeggwe agenda okubeera owaddala gwagenda okumala n'ebbanga lyonna mu bulamu essaawa eyo kisinziira bwawulira muli tekiri ku mazima. Kati ekyo kipuusinga abasajja okubeera nga alinayo standby generator wali era gye bikomekkereza gwe bw'omusalayo bweppa akyusa bukyusanga dda wali tebibaamu nankayana. Kati ekirala ensobi y'abawala yeno gye mukola abaana abawala mugenda ne mufiringa so comfortable ne mutamanya nti n'abasajja be muli nabo balinga nga bw'olaba kompyuta nti sometimes ebiseera bituuka ng'olina okwapudeetinga software yawo ate ekirala ng'ebintu ebimu olina okubivaako okusinziira ku relationship yammwe nga bw'ebeera etuuse kuba obeera nga obadde ne girlfriend munno girlfriend boyfriend myaka 2 mwaka gumu n'ekintu waliwo ebintu ebyobeera olina okuvaako ne weesonyiyira ddala era ne mutuula wansi ne mubyogerako. Kati ono omuwala abadde wa ku social media nti alina content abantu gwe baagala akole n'omulenzi ekyo kyali bati gwe omuwala olina okukola content naye ate ng'alekayo ekitiibwa kyo kiri bw'oba obadde weegaala olina okukakanya kwegaalako okiwulira olina okukyusa kunnya wadde nga kigenda olina engeri gy'olina okufikisingamu gwe wennyini kubanga emirundi egisinga obungi kikomekeza bagenda gamba oyo nno sire queen kyokka nga ate eno gw'oteekateeka kubeera na musajja ono paka kyokka ate ye omusajja bw'atuuka ekisa nti ayagala mukazi wa ddala agenda kwagala omukazi ali legiiti. Kati gwe bw'oteetereza oba n'ogenda nga weetereza omusajja ajja kulekawo ne bwe munaabera mumaze emyaka 3 oba 4 omusajja ajja kulekawo oba olina kugenda nga buli lukya ebintu ebimu ogenda obyesalako bw'oba obeera obadde okunama nnyo mu content wo kendeeza ku kukunama bw'oba obadde nga mu content wo oli muwemuzi kendeeza ku kuwemula kubanga buli lukya okula ate eri waliyo bibabies ebijja bivaayo onotandika okulaga maturity mu bintu ebimu. Kati ebyo byonna abasajja tujja ne tukwata comment tubitundi ate tubeera n'abantu ab'olulyo lwaffe nga batuga gundi ono mukazi wo naye
ate emyaka gigi otuusizza n'okugira bwoti mukazi kati ono omuwala Muna ekizibu kye yafuna nti bwe yali ayagala status mu nsi gye yalaga yeeteekako ekigambo nti nze ndi muvuzi wa mpanka, ndi musiyazi LGBTQ. Okitegeera? Kati mu society ya Uganda omuntu yenna okuwulirako ekyo ekintu ne bwe kibeera si kituufu ne n'akikuwulirako, my friend, giba giwunye. Kati family ey'omusajja esobola okuteeka ku kisenge ku lw'eyo embeera gye biyinza okukomekkerera. Mpozi omusajja ng'abadde akwagala nnyo ate obanga family ye y'omusajja ng'emanya amazima ng'ebyebweru ebimanyi nti ebweru osobola okwessaako status olw'okuba onoonya okubeerayo kwayo naye ng'ekintu tokimanyi, ekintu nga tokikola naye n'obalaga nti okikkiririzaamu osobole okubeerayo otuuse obulamu bwo. Kati ekyo kimu tokukinyonyola ku bannayuganda abamu tebakimanyi ne bw'okimunyonyola olunaku lulamba tasobola kitegeera. Kati okugjako omusajja nga mutuufu alaga bambi muna wange ono okay wadde family egambibwa eti but family si evunaanyizibwa ku mukyalo ono, she is my responsibility, she is my everything. Ffe tumanyi gye twesanga, we know where we traversed from and where we are heading to, so sigenda kuva mu muntu wange. Naye waliwo ne quality zoga nti ono omuwala ku lwakino wadde waliwo kino ekibi fabric kyemanyi naye ebirungi bingi byemumanyiiko ate nga bizibu bisanga muntu omulala kamusigaze. Ekyo kirala. Kati so Muna bambi weetunulemu weetereeze wolabe wakyama ebintu bisobola okulongooka, relationship esobola okuttagalamu nate musobola ogirongoosa unless nga boyfriend we is not ready to listen. Ne bwabeera ng'ali ready okuwuliriza tubalike waliwo ekintu ekiye asobola okubuulira maybe bwabeera nga kooye it's okay, obulamu bwe butyo bubeera. Abasajja naffe olisa ekituuka nga omukazi omukooye ng'oyagala okufuna omulala ate nekinaabola kanti bagambe abavubuka abato be mwagala ab'emyaka gyammwe bakyalina ebintu bingi nnyo to experience nti ajja kubeera nga waliwo emyaka gy'avubuka ng'akyali mu myaka egy'okwebaka kono neebaka kono. Fe abasajja ne babeera ng'oyagadde abawala 100 tekisuula ddaala lyo iru sigala bagamba oyo omusajja naye gwe omuwala w'ofuulira abasajja 5 3 ne bakitegerako obutegeezi bagamba eyo malaaya. Okitegeera? Kati gwe omuwala olina kwebeereramu nnyo. Kati so naffe abavubuka baatukyawakyawadde eno abantu bangi bali mazigeyo lwa mukwano abavuga kapikike ne bamukoona naye nga badde alowooza ku girlfriend naye nga girlfriend gwaliko nga biri ku birala nnyo oluusi ng'aliyo balina mu kumupiikya. So Muna ndowooza olina kwetereezaamu beetereeza bwe mba ndaba but these things are so common in our day to day life but mutonna kwetunulamu ne weetereeza kino ekintu it's very rare okusanga omusajja akyayo omukazi. It's very rare. Emirundi egisinga obungi aboola mmwe mutugoba ne mutwejjako olw'embeera gye mubeeramu. Emirundi egisinga obungi ebitundu 9 ku buli 100 abakazi abakyawa abasajja oba abawala abakyawa abasajja it depends to how they feel about those men. Oba eri abavubuka abo tekiri ku reality no. Omuwala ne bw'abeera nga tolina bw'oli naye ng'akufiiringa for sure ajja kukufiirako naye the moment nga takyakufiiringa ne bw'obeera oli ku mazima nga baga nti singa olemererwa omusajja ono togenda kuddamu kufuna musajja mutuufu mu bulamu bwo paka lwolifa agamba leeta it be because awulira takyakufiiringa. Kati ekyo kyekiri ku bakazi bakozesa nnyo feelings. Emirundi egisinga obungi they don't use their own brain. Kaso kyovula abangi abawala boga nti oba omukazi ti ono nno muna esingo mother naye ng'ali amitinzeeko ku musajja asobola okukomekkerera naye ng'ensobi awo weeva. Anyway Muna kati goli mu public bakumanyi nnyo saba kimu Mukama Katonda akuyambe era gwatireko osobola okufuna omuntu agenda okukubeererawo ne bw'ataabeere Muna but make sure you change. Bwe kiba kiganye
ekyakyaliwo oli ng'okita you move on. Banja batalina basajja naye nga balivinga obulamu obulungi naye ate ng'olina okufuna omusajja, but okufuna omuntu gw'oyinza okuddamu okutegeera era kiyinza okukutwalira time, kubanga abamu bayinza okwagala okuyitako ko side zeeyo nga nayitira kaawo. So it may happen, you never know. Anyway, telefayina gemanya g'akantu kano Kenya gegaali byonna bannayino bibiri mu relationship. Nsazeewo akantu kano nkongerereko ddala mbawere ddala packaging ejjuddi, kubanga ebintu by'omukwano bino sitira byogerako naye nga ku side yonna kansoke nduubirire okutaasa ekitonde kye bayita ekiwala, kubanga emirundi egisinga obungi abawala be basinga okwonoona relationships zono. Lwa nsonga zino relationships abawala bazoonoona be basinga obungi. Ogenda kwebuuza bazoonoona batya? Abawala abamu mufuna ba boyfriend, mutuuka kati kino tekiri kumuna era sikiteebereza kubeera kumuna, but generally bwe mufuna ba boyfriend oba abakazi bwe mufuna abasajja, mutuuka ekiseera byolaba mu relationship z'abawala abalala oba z'abakazi abalala eri abo abaagalana, naawe bw'oyagala kibeere ewuwo. Ne weerabira nti tuva mu society za njawulo, abakazi abamu boonoonefu nnyo, tafaayo bwe yeeyisa, wabula kati nga gw'ofaayo kyagala omusajja alina vibe, kyagala omusajja alina vibe. Kwegamba gwe vibe tonoonya ya mu kisenge kyekyokka, wabula n'ebweru w'ebisenge, bweru w'ennyumba mutambuddeko, oyagala omusajja alina vibe. Ate ffe abasajja gye tukoma okukula, gye tukoma okubeera nga olina okubeera nga olabika okubeera nga oli machuwa, weeyisa machuwa, n'ebigambo ebikuvaamu nga biri bya muntu mukulu, oli machuwa. Ffe abasajja waliwo emyaka lwe gituuka ng'olina okubeera ekyo ky'olina okuba. Kekibeere mu nneeyisa, kekibeere mu nnyambala, kekibeere mu njogera, n'abantu b'obeera nabo bakyuka. Ekyo kiri ku ffe abasajja. Kituuka ne ku mirimu gye tukola. Noya nti kati omusajja ku myaka gy'atuuseeko talina kukola mirimu gino. It happens. Kati mwe abakazi olw'okuba nti musinziira ku mpulira muli gy'obeera owulira, nogamba kale wange omusajja tannywegerangako mu lujjudde, oba muswaza n'okumuswaza ayinza n'okuba tanjagala bulungi, n'otandika okubeera nga toli comfortable n'ekyo, ng'owuli oyagala omusajja waakiri olunaku lumu akunywegerekokko mu lujjudde, ne weerabira n'ekika ky'omusajja gwe wafuna. Because bw'obeera ogenda okufumbirwa omusajja, tunuulira ebintu bingi. Obanga ogenda okwagala omusajja nti ono omusajja gwe nsazeewo okubeera naye. Bw'obeera nga olina ebintu by'otamanyi mu kalicha yo, obanga temuli ba kalicha emu, oba omukazi, tunuulira ebintu mu kalicha yaabwe, bano abantu beeyisa batya. Ojja ssanga Omuganda si buli omu yenna nti ali urban, nti ojja musanga ng'akola ebintu abavuka ba urban bye bakola, oba abasajja ba urban ebintu bye bakola. Yes, waliwo ebintu by'asobola okuyiga ng'omuntu nga bya mu urban, ate asobola okubeera nga ndi urban nga nga mbadde mu kibuga, oba nga nga ndi mu conurbation zeeyize ng'ez'e Kampala nga bwe muzimanyi, naye ng'ekibuga, embeera z'ekibuga nga zigenda aziri mu nneeyisa nga zigenda kitono. Kati ate nga gwe gwenfunye, oyagala nnyo ebintu bya vibe. Nze bye ssaagala. Mulimu abasajja tayagala kwerabisa nnyo, ng'ali so polite. Ate abakazi tebaagala basajja bwe batyo. Baagala omusajja waakusanze obabi, kwegamba nga balina embeera zaabwe, nga kye tuyinza okuga nti oyo boyfriend w'oyo yavaako. Okitegeera? Tosuubira nti omusajja oyo ajja kukusanga oba nga mutambuddeko mwenna akyamyekokko kaduuka oba like aluba okuvuga baby nonsonyiwa ndudde ajja akunuunyenuunyaawo emirimu akukutte mu mabi n'akoze atya. Ebyo byonna abasajja abasinga obungi tebabi, naye ate abakazi oba abawala abasinga bye baagala kwegamba like
public erabe nti omwana yatamiza dde omusajja ebyo abawala bibaagala. Ate abasajja ebimu tetubikola. Abamu abasajja nga n'okunywegera obunywegezi mulina kubaako wantu nga muli beekusifu. Okitegeera bino ebizze mu society yaffe eby'abazungu, abawala bibagenda ba adoptinga n'abavubuka abali so urban. Abawala kati ebintu batuuka ekiseera nga bibaagala. Ayagala gwe omulenzi ky'obeera omukola. Asobola okukikugamba but we are not part of those things. Like nzize nkulabye tusinkanye oli girlfriend wange, gwe omuwala oyagala nzije nkuwe peeki ku matama oba like nkukubika, okitegeera ka simple kiss ku mimwawo nkukutte mu nviiri nzuyo. Okitegeera embeera like ebeerawo ey'ekizungu nga bwemubira mu films. Abawala abamu bye mwagala ne mwerabira nti ezo culture z'abazungu 100% bazungu, because ekyo ekintu wokirabira e Uganda oba mu society yaffe abaddugavu especially bannayuganda kisinzira ne mu tribe wa abantu abo gye bava, because kino ekintu kiddira ddala wansi ku grassroots. Mweyisa mutya culture, mweyisa mutya. Mmanyi bino ebintu bya culture bino mu relationship omuyinza okuba nga temubiba nnyo makulu, but it depends tribe yammwe yeeyisa mutya. Yes, kuba kizibu okusanga munna Kenya nga muli bweru, va ku bino ebyemu Asia ebyekiwala bya kisiru, kizibu okusanga munna Kenya nga muli mu nsi z'abazungu Bulaaya naye ng'asula mu nnyumba y'Abanigeria, naye ate nga wali ennyumba ez'Abannakenya abalala oba nosanga Munnayuganda nga sijja kubeera mu Bannayuganda kangende mbeere mu bapataani oba like mu baki mu bantu ab'amawanga amalala. Era ojja kulondayo society y'Abannayuganda ab'ensi yo, era bw'ogenda okwasociatinga nabo oba Bannayuganda naye nga Ugandan community, kati mubeera ne culture eri strong mu mbeera eyo. Kati gwe tojja kuva eri oli musajja Muganda ofune omukazi omunankole oba omunnalwanda oba omuki yenna ow'eggwanga, gwe oyagale okwagala omukazi oyo omuyise nga gwe bw'olowooza, tomanyi bwe yakula, kubanga jjukira tubasanga ffenna tuli fresh. Omuwala ali fresh nange ndi fresh, tetwemanyi nenzija nekugamba ebigambo byange ne tutandikira awo. Kati n'ekirala obuzibu bwe buva weewa, abawala tebaagala basajja be bamanyi, tebatwagalirako ddala. Abawala ayagala omusajja nga ku kitundu kw'abeera tamumanyi, tekuliiko amumanyi, oyo amwagala. Omuwala mubeera nga muli ku kitundu kyekimu oba ne kiba nga si kitundu kyekimu naye ng'akumanyi tajja kukwagala, kubanga akumanyi, akutegeera, tabaako na kyakusuubirako kiri awo. Kati abawala abalimu eyo embeera bali ebitundu nga 60 ku buli 100, tebaagala bantu be bamanyi. Omuwala ye muntu gw'osanga ng'omuvubuka ali so gentleman, n'amukwana n'agaana okumwagala nga like omanyi ffe abasajja waliwo abasajja abakkakkamu naye ng'ate akwagala naye nga talina amalala gano ga laavu mu abawala ge mwagala ennyo, laavu ey'akajanja nga tajagala, oba oli awo nga tagimanyi naye ng'ate akwagala. Then ne wabeerawo omuyaaye kibaakulu najja kayibata omusajja andeetedde feeling nga talina omusajja nga talina mpisa oba misana, tafaayo oba oyambala otya, yaafa kimu ayagala kukubamu kukozaamu kuleka awo, teri kirala. Kati abawala mwagala abo, kyokka ate bw'akumenya omutima n'okomawo weeno gentleman kubanga ye abeeraze, then omutikko omugugu gw'oli gwonna obulumi bw'oli n'osooka obukkata kwono n'obonyaabonya ono, kyokka oli nga wamwanguyiza mu weeks 2 nga kiwedde ne weeks 2 obutawera, because ye takuwa kitiibwa, akukwatirira wonna wayagala, tafaayo, talumwa lwa nsonga ali ku kiki nasoose okunnyonnyola. Bamumenyaamenya dde omutima n'afuuka. Kati bano ba fresha mu love, be bano ba Muna 256 Muna, nti ye bambi kakazi kattu kali ku byaliyale kalina laavu yonna. Kati Muna omusajja gwagenda okuddamu okwagala yesibeezi, kubanga even okumukonvinsinga okumuggyamu etwawuma kati emulimu kijja kubeera kizibu.
kuba kati agenda kubeera neki ekigambo nti bwe mbeera mmaze ne Derek emyaka 2 nansuulawo kati gwagenda omukonvinsinga nti ogenda mubeererawo weetaaga emyaka 4 ku 3 of which gy'emyaka 5 ku 6 from now. Naye nga mwana wani gwogenda okutuuza ku lubengo olw'emyaka egyo ng'ali ku waiting kubanga kati essaawa zo nomala ne Katonda namala kuvaamu nomala otomera muna okaaba amaziga g'olyejjusa kubanga alina ekizibu. Ate ffe abasajja tuli bazibu, nzija nenkulaba nenkwegomba wadde nga muli sinafuna feeling eri yennyini egyo nti gundi ali mukwa nga sigirina naye ate nga nkwegomba naye nga simanyi byayitaabyo. Kati gwe n'osooka n'onvuga speed kyokka ate mukadde ke kamu keeko nyinza okubeera nga nze God sent. Kati ate olw'okuba oli mu mbeera eyo n'onvuga speed ate nga nange muli ndi mukoowu. Kati naffe abasajja by the way tukoowa. Kati bwe nkita ningamba ye nfaaki kubujja n'otunuulira gwali omusajja gwayagala omuwala gw'oliko omwesibako obwesibi buli kimu olinganga eyeegayirira. She's going to be your responsibility ABCD after kugamba nuga kati nfaaki. That's why nti some men abali siyasente anoonya mukazi wakwasa tanoonya mukazi agenda kumuteeka ku bunkenke mbukubanga omuwala mbate simanyi omuwala mulungi kuki nze omusajja anoonya mukazi wakuwasa ogenda kubeera buvunaanyizibwa bwe bwe kutuuka kwanjula agenda ddugwamu alina okubeera emikwano gye nga gye gimubeererawo okitegeera. Kati atajja ataafune n'obuzibu ate okufuna era bino abawala bimudda nogamba simanya omusajja omuyisa mu process. Abasajja tumanyi okugoberera process. Osobola okunteeka ku pending ya mwaka nenkimanyira mu bbanga lya weeks 2 nengamba kati ono antadde mu process nsobola okubeera omukakkamu nengendera mu process yo n'omwaka ne guwera nga ngezaako okukola kyenjagala. Kati gwe eri boosuya nti no bajja kukuwasa bwe bakukyawa n'olyoka ojja ewange kubanga olaba tumaze ebbanga lya mwaka mulamba tuli awo tompa nnyo budde naye nga oluusi nogaoke bambi abadde ajja mbeerera mu myezi kati gigino mu mwaka emyezi 8 katandika okumuwawa ku budde omulaga olwo ntino kati ntandise okukonvinsinga. Women we know naffe tumanyi nti Katonda antadde mu process sijja kuddawo nga mimbo kubanga this is Jane nina okubeera nga nange nfunayo eri ebbali era bwe nfuna mpasula bwente nga ndaba ali serious ate nze njagala kuwasa nfunye ali serious tabyebakiddeemu ate bwe mutunulatunulamu ndaba ajja kunkolera. Kati guwa process mba nkyakwagaza ki. There is some age nga bw'okizuula nti no talina mukazi nga ate gwetaaga musajja tobuuza bingi tula wansi ku mmeeza mwogere oveewo owedde ennyalwe. Bw'onodda mu tesimanya kati omusajja ali myaka 4 myaka 35 37 ne bwabeera yawasaako akugambye njagala kuwasa omugamba ate linako mala okwetegereza n'akubuuza for how long I don't know then what is it. Awo nawe waliwo obuzibu. Fe abasajja wabaawo ebintu ebimwe nga bw'obeerawo mu bulamu by'osinga okulowoozaako kasita kituuka ku maka but kyofuna oluusi kibeera vice versa lwa nsonga kisinzira ku muntu ki gw'ofunye. Abasajja tusanga abawala oba abakazi ng'omukazi yeerondalonda nnyo ayagala omusajja yakola edda ssente omusajja ng'ali famous popular muvubuka muto nga gwayagala n'omuwala gwayagala ate nga agement we bw'abeera ng'akyali muwala muto togenda kufuna musajja wa kika ekyo muto alina ssente kali smart nnyo ali mu byamasanyu. Ssente zenjogerako si buno obusente ssente mbunsolofu ssente zenjogerako omukazi ezizayinza okwetaaga nti bwe neetaaga essimu njagala essimu ya million 2 nti ng'asobola ogigula iPhone tagisobola ne essimu million 2-3 ezazigulanga emmotoka alina ya million 4 oyo gwe njagala nga ali myaka 22-23 yazimba
alina emmotoka alina omulimu ogusobola okuvaamu ezo ssente bw'omuga nti kati njagala kukyala kitwala emyezi 3 ku 6 ng'ekyo kiwedde enviiri okyusa buli luvannyuma lwa wiiki emu engoye z'oyambalamu kasaziweza emyezi 3 toddamu kuzambala ezo ng'ogaba alina kugula mpya abo abasajja ab'engeri kwegya emyaka that's a myth kakati bw'otunamu omusajja oyo tosobola kumufuna ezo family e Uganda ziriyo ntono zakkekuwa kati abawala kye batamanyi nti abalenzi abasinga obungi oba abavubuka abasinga obungi oba abasajja abasinga obungi kino abawala kye mubadde mutamanyi nti abasajja naffe twagala omukazi akola ate twagala omukazi ata ku ssente nti waliwo ekintu kigenda okwetaagisa ewaka nga togenda kulinda musajja nti ate omusajja nga nja kisangawo sikyensanga nti sabbuuni yaweddewo nga bulijjo ngula bokisi ya sabbuuni nensanga nga bokisi wagiguze okitegeera ebyo abasajja abasinga obungi babitunuulira kati Deriki waffe muna ku nsi mwali UK Britain waliyo abakazi abeetaaga abasajja naye ng'abasajja be baagala tebabalaba bangi nnyo baagala okugenda e UK not only even in UK Europe yonna abantu bangi nnyo baagala okugenda mu Europe but ezo ensi tezigaba visa abalala tebalina ssente zibatwalayo abalala balina obutamanya ntuuseeyo ntya tebamanyi kyakukola kati n'ojja ne weesanga nti ensi mw'oli weetaaga omusajja agenda okukuwasa nga gw'oli mukazi olina ssente zo ne weetaagayo fresha eyakatuuka banga siddene nnyo omufune weetaaga bufumbo ebiwandiiko olina bulungi nnyo bw'omufuna toya kadde katono nga naye afuna butuuze nga kiggwa kaakati gwe muna bw'abeera nga omusajja adde akulinako n'ensonga ate nga kigenda mutwalira emyaka emirala 2-3 alyoka afuna empapula ng'ate gwe munamuna mulimu process ye mutemanyi oba n'abawana okubawa ye bw'afuna oli akirina agenda bugenzi kubanga nammwe abawala kye mukola bw'ofuna omusajja akwagala alina empapula alina obutuuze oyitawo buyisi tomubuulira relationship tomubuulira mukwano agenda ku kituufu kyayagala kati ne muna there is possibilities nti ono omuvubuka simanyi kituufu nteebereza buteebeza nga yafunye omuntu ng'alina bulungi nnyo ebiwandiiko bye wuuyo omuvubuka muto mukulu naye si ye mukulu ennyo ate si ye muto ennyo kuba tuyinza gamba nti muna myaka 22 ng'afunayo omukazi ali awo omukazi ng'ayinza okuba amusingako emyaka nga 2-3 nga lwaki sigenda n'ono buli kimu kiriya ng'akyusa ng'amamu maaso awo katono nnyo status in the system kwezi ensi ziri mu system egenda kukyuka ajja kulekawo gwe muna ne banaabira bakutenda kasukaali ne banaabira bakola ki because ebweru people are targeting opportunities regardless what you are kakati gwe muna obeera nga obadde olina ky'olina Deriki nga Deriki afunye omukisa oba like opportunities mu kintu ewalala ajja kulekawo he will not explaining you but ajja kumovinga on obwe bulamu kali so omunansonyiwa okusika abakazi ebintu ebimulina okubimanya abasajja nabo balina ebyabwe balina okumanya kati bitwafunanga abakazi nti balina basenga baabwe bwe batuuka ku mutimbagano kati ebintu byakyuka because even men balina bakooki baabwe kati n'abawala balina bakooki baabwe omuwala agenda asanga omuntu ku social media namubuuza nkoze ntya tamumanyi gwe nze mbulya issue yo nze ngenda kusolovinga n'agimubuulira tafa ku biki bye muyiseemu ne munno akugamba tosuula omusajja wabeera nga alina ssente genda n'ezo oli akyeyiya akasasiro suula totuna n'amabega todda na kukirowoozaako kati gwe musajjawo munnanga oli enowooza bambika bebi kangi nga batwala nga bawalabanya oddamu kalaba nga kali tu
n'owulira ennaku ng'ekutta. Ffe abasajja tuyita mu bingi naye abakazi we batuusizza abasajja kino ekyamuna biwero. Abasajja twagadde abakazi to the extent nga tuwaayo na buli kimu kyonna kye tulina ne bagamba oyo ekyamwavuwaza mukazi oba muwala. Awo mu bizinesi ne bugwa nga ekyaswaka bizinesi k'oyo muwala oyo. Reason being nti abadde amwagala n'amuyitamu. Kale so in life mu bumpimpi bala kikyo. Because ne bw'obeera ng'olina omukazi osobola okwagala omukazi omulala nga obulamu obwatera bulungi nnyo, osobola n'okuzimba ennyumba, waliwo abantu abalina ebintu byabwe eby'enjawulo n'ayagala ate omukazi omulala, naye ng'omukazi omulala gw'ayagadde tekyamukalubiza na kumukalubiza kubanga ye yeekolera dde, ate gw'ayagala talina bw'ali. Ate oyo takalubiriza ono kwamanya ono omusajja alinamu ku ttooke lye. Naye ng'onaabala nti singa azaala musajja ono omwana agenda kunzimbira, ayinza okunkolera ka bizinesi, kyokka ng'omusajja gw'aliko tamanyi nti ono ekika ky'abo abasajja babeera bamanyi geemu tyona ajja kweneegombako nsimbi. Ayinza ozikuwa wano mu ntandikwa naye kasita omala okufuna bw'oti olubuto n'ozaala nga zitandika okubula naye ng'ate alina amagya kuba gw'obeera mukazi w'ebbali. Kati ebyo byonna bina obikwata n'obitunulatunulamu unless ng'omukazi gw'alina ewaka mu maka nga kirasi ya waggulu nga n'oyo omukazi wakutunula balaba oli kaceere oyo talina gy'ajja mutwala tasobola na kumuwasa ng'omukazi yeemanyi ti ye ate kirasi. Abo gye bali ndi omusajja oba n'omukazi ng'omukazi kirasi mazzi mawanvu, mwenna muli mazzi mawanvu ng'oli gwafunye ya she's not even representable. Oyo tannumya mutwe. Alina abaana abalenzi yabazaalaho kenange nina abaana abange abalenzi n'ebintu ebyekoledde kuganga omusajja ne bwagenda tekimuluma ng'ate oyo omukazi omu asonoga bwayenda nange ne ka boyfriend kakakyali kange kali eyo okitege naye ng'ate ayogera ebyo mufumbo. Kati ebintu bya relationship byatabangukira ddala tebikyalimu nnyo muzinzi kebibeere nnyo nti kale kyezimu Uganda nti bw'wasa omukazi oyo agenda kubeerawo paka kale kyeza bakyazikiririzaamu batono. Obeera n'omukazi ewaka naye ng'ate bakyali bo bamwepiica naye nga tomanyi. Oli namanya nti oyo mukazi wo naye ate ne bamukwana. Oli namanya nti oyo girlfriend wa mukwano gwange naye ate nga naye amusaba ebijanjaalo. Kale gye bikomekkerera ng'olabika bintu bya kisiru oli bw'otadda ku bintu byo ggwe nga ggwe omuntu n'ogamba okay Katonda kyateeka ku mmeeza kyengenda okgenda nakyo naye sigenda kwegoba n'eno mbeera. Ekyo bw'otakyewa ne wa peace of mind, I'm telling you ogenda kurunninga mad because relationship teriiko formula. Gy'oyinza okugamba nti eno formula eri permanent, wabula buli kimu olina kugezaako kigeze okusinziira ku ggwe ku ngeri gy'olabamu ekintu bwe kitambulamu kuteebereza. Kinga bw'onoobeera nti no olina omusajja naye tomanyi bwe bajajjatta musajja, olina boyfriend naye tomanyi bwe bajajjatta boyfriend, gw'oliwo obubeezi naye tomanyi. Olwakubanga abasajja ffe tuyinza okubeera awo ng'olina girlfriend nga gyewo ne mubeera olaba muntu nga balina oba apangisa oba kyokke ng'alina ewuwe girlfriend najja n'abeeraawo naye omwana n'asiibawo oba n'asulawo n'atuuka okuva ewaka ng'omwana talina kintu kyakutteko wadde n'eki tayozeza ku masowaani, talongooseza ku nnyumba, tayozeza ku masu, takoze eki. Si nsonga oba ggwe olina ssente ezitegereka nga ewaka olina washing machines takutereddeeko ngoye mu kyuma nti kizooze okay bw'asanga nga njoze kuba amanya nti kati zino njoze taggololeddeeko obwo obuntu nti obulabanga obw'okusaaga. Naye ayinza okuba nga yanoonya mukazi wa kuwasa naye nga muli ku lukalala apima alaba amanya ono mukambwe ennyo, ono tawuliriza, ono ali bw'ati, ono namanya ebintu by'ewaka, ono ategeera abantu, ono biki. Ebyo byonna abasajja tubiraba. Amuleeta mu nnyumba y'emu gy'akuleetamu. Agenduka kino bwe kivaawo tekirina kye kikola baba. Newankubadde
akazannyo ye naye nga ate kano bambiko sige kakabi ennyo naye kategeevu kakyala kategeevu wadde eddiini ntonotono kategeevu kawuliriza kakola emirimu kugamba she's very understandable. So ebyo byonna tubitunulamu. Abawala bamufuna ba boyfriend ne mutandika okubayisa nga bwe my friend wadde boyfriend omulina oba bbaawo fuba okulaba nga relationship gy'olina ne boyfriend wo eyimiridde. Osobola okubeera ng'olina omusajja nga mwafumbira mulina n'abaana naye ng'omusajja alinza okole mistake egi akwetakkuluzeeko nga yakutamwa ng'alinze mistake egi akwetakkuluzeeko. Kati ate emirundi egisinga obungi bw'abeera nga takuwasa nga kussa waka alinda ekintu kimu gikole ajja kubula bubuuzi nga Derek bwe yakoze. Awo tekyetaagisa ki kati fe abasajja abamu tutuuka ekiseera nga neewaka okuddayo obuzi nga buzibu. Olina kuddayo nga bugenza omukazi yakoyekoye edda yanaabye edda n'oddayo n'onaaba mmere n'olyako katono ne weebaka odduka misinde ku makya ssaawa 11 nga gw'ofuluma ogenda kaakati embeera eyo naye ng'ate wakaawo tosobola kudde nti ogenze kuwumulirako waka obeereko waka kubanga waliyo bebi. Abakazi amutuuke waka mufuuka ekizibu. Obeera ne girlfriend nga girlfriend yafuuka ekizibu. Okitegeera abawala bamulina embeera zammwe nga boyfriend wamumanyira nga ani ekintu kyatayagala enviiri z'osibaga akakaviiri sikaagala ebyo ebizigo banneesibyagalaga akakaviiri okasiba nekakaddiya sikaagalako nga gwabigamba naye nga gwolabanga ebintu ebiri faani owakana buwakanyi. Omusajja naye agamba neze saagala mukazi alina byoya bya munkwawa saagala banebindabikira bubi. Omusajja ntuukiriza naga olina omuzira munkwawa lwaki obeera n'omuzira munkwawa naye omusajja yeerondalo ajja kulekawo. Abawala n'ogenda n'oyagala omulenzi n'ogenda okumukyalira ng'ojjudde enviiri mu nkwawa n'ojja nga wenna okyuma owunya ebyo ebiri mu bawala ng'agazigo ge weesiize beera nakyo. Abawala bamugenda muteeka ku balenzi pressure akwaddawo busente talina busente totunuulira ssente gwe tunuulira kwete y'omusajja ki gw'oyagala. Anesi nga gwe embeera gy'olimu nti oli mu mbeera ya musajja kuyitamu noono kuyitamu nga tunatuuka kiseera kiconcentrate nga nabo gye bali. The moment olw'okulembeza ssente mu relationship ogenda kugitta besisi yayo. Fe abasajja mutulaba omukazi ajja n'akulaga nti alina akamiro ka ssente n'otegeera ono nno wakunkama bukami n'akitegeera naye akumenyamu omulundi gumu ebiri nga takyayagala kumanya. Akimanyi it's like maybe a business. Yes, abasajja kyobula gamba ate namuwala musajja yagize bwati bino biri olina kwetereeza kakkanya ku mbeera teweewanika nnyo ate tolaga nnyo omusajja nti gw'oli wakabi nnyo kisusse. Fe abasajja tolaga nnyo abakyala bali polite. Abawala abamu nga kugamba she's very polite eri abantu abalala nga weebali naye nga my friend bwe bavaawo nga boyfriend wamufuukira ekizibu nga she's very radical ayogera bubi akuweereza message ogiddamu wayiseyo ennaku 3. Eyo embeera abalenzi abamu baagikoowa bw'afunira freedom. Kati nze kambabuulireko abawala abamu ekintu kye mutamanyi. Abasajja there is a moment lwe kituuka ng'ovudde ku bino nti waliwo obwetaavu obujja wadde nga tolina muntu nti yono gwenjagala nga olina peace of mind mweyo embeera. That's one thing abasajja bakwata abakazi nti aba alina bubeezi bwetaavu naye nga tayagala muntu oyo kati ne bwakusanga akukwata. There is a moment abasajja nga balinganga bisolo nga the moment awulira ayagala bwagazi kikolwa ekyo naye nga tafaayo kwani gwakikolako nga ye kyayagala. Kyovula bambagana bebuuza bane omusajja n'azaalamu omulalu omwana ng'ayagala bwagazi kikolwa naye ng'omulalu si gwayagala.
obuzibu ne kikwatayo ayagala kutikanyika alina omwana omulalu okitegeera. Kati eyo embeera ebaawo nti omusajja asobola okwagala naye nga muli takwagala ng'ayagala kikolwa. Kati gwe bw'omussaako ennyo embeera talina kyafiirwa wadde n'ekya aba agenda kuyitawo buyisi, aba akulabyeko nnyo. Kati bwe bireetamu akamiro naye aba akulabyeko nnyo. Kaakati ffe abasajja tumanya, n'ogamba ono omuwala alina akamiro ka ssente sijja kumusobola, abawala mwefula nnyo expensive, ate temumanyi ku maintaininga ba boyfriend bammwe. Ffe abasajja twagala abawala nga she's very polite. Bino byojja era nze ndi musiraamu nnyo, era nze ndi mulokole nnyo. Ebyo bibyo na Katonda wo. N'ofuna omulenzi n'omupushinga ennyo mu ddiini. Okay, nga naye oba musiraamu, mwenna muli basiraamu, ne n'omukuutira ennyo swala ng'omupushinga nnyo ku kisenge, atuuka ekiseera wadde musiraamu n'akwetamwa. Whereby nti omupushinga mu by'atayagala, naye ate nga singa omutwala process by process, mpola mpola, nokigono guys si muntu wa swala nno. Neno ogenda ng'omutwala mpola mpola mu swala, buli swala lwetuuka ng'omugamba seeka jangu tusaale ffenna, jangu tusaale toke, jangu okulemberemu leero eno swala ko abasajja be babeera mu maaso kwegamba ogenda okimuyingizaamu noluga tuli basiraamu, olina musobola n'okufunira waawo olutalo n'osanga bano balokole, ng'omukazi yamala oba omuwala nga yamala ku musajja emirembe ewaka, ng'eddiini yafuuka eddiini ewaka. Ekyo kakisobola okukyaya omusajja ewaka. Manya omusajja nti omusajja wange eddiini agyagala era agikiriza, naye talina ddiini ya kajanja, talina bukatuliki bwa kajanja, talina bulokole bwa kajanja, talina bukristaayo bwa kajanja, talina busiraamu bwa kajanja, naye nga musiraamu oba nga mulokole oba nga Christian, true Christian. Kati gwe olw'okuba munnange owulira oli mulokole nnyo oba oli musiraamu nnyo n'opuusinga ku musajja eddiini, ojja mumalako emirembe agamba omanyi nkulabyeko nnyo. Kubanga ffe abasajja tunoonya peace of mind. Abasajja waliwo obeera ng'oli mukwano nga gwafuuka ekibonerezo gy'oli nga musaalaba, wallayi ng'obonaabona lwa mukwano, ssente ozirina, olya bulungi, osula bulungi, naye ng'omukwano gukuluma, nga tolina mirembe because olina omuntu gw'oyagala, naye nga gw'oyagala nga si byali nako. Okiwulira? Naye olunaku lwe lukya okwagala omuntu oyo gw'obeera owulira ng'oyagala ne kugenda, nga ne wobeera otuusa ekiseera n'okwana n'ofuna nga eyo laavu ekika ekyo nga yagenda, lw'otegeera nti olina emirembe, nga mu bulamu bwo temuliimu muntu like alimu gw'oyagala mu by'omukwano. Yes, obeera guntuntu but obeera olina peace of mind nti ne bw'obeera n'omuwala olwaleero nga mulina kye mukoze, bw'okwata ekkubo n'avaawo essaawa ezokka ekiwedde, omusibudde agenze wabeera nga wataliwo kibaddewo. Kyekyo kye njogerako, obeera olina emirembe gy'amaanyi nnyo, obona peace of mind y'amaanyi nnyo okusinga lwe wetugga ku muntu. Kati abawala ng'olina omuntu weegendereze nnyo, obuntuntu obumu bujja olaba n'okola n'olaba nga okabuusizza amaaso, kyaliwo n'akigambako gwe n'okireka awo, ate obwo obuntu obutonotono obwo tebwonoonya relationship bulina kye bunoonya. Sajja asobola okuwulira ng'oyogera ku ssimu n'abantu omukyala wange gayogerawe, girlfriend wange ayogerawe, n'akulaba ng'olimu empisa embi, ensigo embi, ajjaga nonno omuwala nnono kyali olunaku lumu kijja kuntuukako, olaba akikoze gundi oli nange olunaku lumu ajja kunkola ekintu kinaga omanyi waliwo emize emibi oba empisa embi ze tulina, ng'eyo empisa tejja kkoma nga ye erina kukubeerako nga bw'ebeera yakwata kiba kigenge nga tejja kkoma, kkiriza oba gaana. Kati so ebintu bino eby'omukwano biralamukko, era slow down weeyera n'ogamba muna bamuleseewo anti abadde TikTok ate simanya biki kubanga omusajja kino
kitoono kikwata mulala kiva ewoono kijja woono tekiriiko nti ono okujjako nga Katonda yakuyamba nnyo mweri ensonga. Naye tulabye abantu bangi nnyo ababonyebonye. Bw'onoonya ssente n'ozifuna abakazi basobola okubasikira ku luguwa nga bajja buzzi. Nga bajja buzzi tosaamu nnyo kyamaanyi nga bajja. Then bw'obeera toziina nga weegayirira beegayirire. Kati bw'ozifuna nga basooka ne bakulemesa wali kubanga tolina. Bw'ozifuna my friend. So buli gwolaga bano nno baagala ssente. Kubanga wayagalira nga tolina kyoli walemu era tewakwasa. Kati ozifunye buli omu akulabamu potential. Naye nga si lwakuba nti akwagala. Ayagala kuggyako ekyo ky'olina. Kati ate ekyo kikulyetingawo fear. Okiraba gye bikomekkereza nze mmanya ky'obeera oyagala. Gundi gwe nagezaako mu biseera biri nga Katonda ga nti onjagala nnyo kiki. Aba akwagalako service naye nga takwagala. That's it. Waliwo abasajja abamu abalina abawala nga yamwagalako kko. Naye omuwala bwe yafuna bw'ati ku lubuto namugamba nti nembeera bw'eti sooka onfunye ku ssente n'azimuwa. Nti nindaamu. Omanyi omuwala mu mwezi gumu kasa atagenda mu nsonga manya wamufunyisizza olubuto. Sajja ono mbadde saagala kumuzaalamu. Talina kya maaso. Sajja ono talina ebiseera bye eby'omu maaso si birungi. Sijja kumuzaalamu. Nina ekizibu. Tekiki. Olwo yakoze edda lisaaki. Nina ekizibu bwekiti ne bwekiti. Noonyezaayo emitwalo 3. Yategedde dda we bagiramu olubuto. Bagiramu emitwalo 15. Asigaza 15 jijja muyamba mu kumujjanjaba. Kasita amala okuluwakulamu bw'ati ne bwabeera nga balance abadde asigaddewo nga kkubira akasimu. Ndi mulwadde. Ng'amazima gali nti mulwadde nga ne bw'omulaba bw'oti afaanana obulwadde. Nga lazima olina okumuwa ssente. Naye nga ssente ziwamuwa mu kusooka ziyaggisaamu olubuto. Kati Katonda bw'akuyamba after a period of time abadde musiga mukyali in touch. Mwawuli abatobeera nabo mu relationship. Ne mutuuka ekiseera ne mwekyawa. Naye ate nga bw'omusanga mwogera biki. Kati social media yajja. Agenda okulaba gundi oli eno. Okitegeera. Ate n'ayagala akomewo olwo alaba nti obulamu bwe like bunengejje bwakyukakokko. Ate ye ali wansi. Kati awo n'agamba nakolamu ensobi. Kati ate awo n'akulaga nti ate mwetegefu. Oluusi wayise emyaka nga 5 6 oba mwali mwakeera beno wansi nga nawe mweje emyaka 6 wali tunabaana kuwasa. Ate n'akulaga nti ate ayagala okukuzaalira. Kati oyo abeera takwagala. Ye abeera anoonya wa ewali omukisa. Naye nga mweri yonna neba nga weebuuza lwaki tafumbiddwa. Ate ne kano mukawulire mwabalina abantu omuwala nga yazaala abaana najja gy'oli n'omukwana n'akulaga nti alina abaana be. Bw'akunyumizanyumizaamu nakuba nti mune tebyali biseera nga nakava mu ssomero. So kaweebuuze lwaki omusajja gwe yasooka okuzaalamu omwana yagaana okumufumbirwa oba yagaana okumuwasa. Ekyo nakyo olina okusooka okukitunulamu nga tonnaba kuwasa mukazi oyo n'ofuna reason. But most of the time bano abantu babeera balimba. Kubanga naawe time will come akusulewo akulekewo kyokka ate nga gwe tokyali nnyo mu bintu byakuzungazunga bino veno ddeeri. Omanyi abasajja sometimes tetulinganga bakazi. Sometimes mulimu ekika ky'abasajja nga n'okukwana obukwanyi mukazi nga kimusumbuwa. Nga kasita afuna gwafunye nga emmeeme ye ekkalira awo. Kansubire muntegedde bulungi. Sinza asinga okutegeera ennyo but nze ku zino ensonga this is like kyenyinza okubagambako nze okusinziira ku ngeri gye mbeera ndaba. So temwetugga nnyo na mbeera na love. Omuntu abeera akulese so kononya ensonga lwaki akulese bw'agikuwa ngola esobola okubeera fixable nga naye asobola okugamba nti okay bw'oba okitereeza sinamu buzibu ng'ayagadde peacefully kuba love si yakkaka. Musobola okuddamu. Bwe kiba nga tekisoboka nga mwetanga musigala nga muli bakyali. Ate erudda abantu bamutegera nti no gundi ono bamumenya omutima. Kino ekintu tekiriko muwala oba mulenzi. Buli omu yenna basobola okumenya omutima. Abantu mwenna babeera babali okumpi abantu abo. Abantu amugezeeko okuba wumba okubazza emitima n'okubawa essuubi kubanga bafuna nnyo depression. Mula nti n'abasajja tebafuna depression. Abasajja tufuna depression ennyo mu bintu by'omukwano.
ng'omutima gwe gwamenyeka, ng'omulaba atambula bwemubeera mubula naye nga yamenyeddwa omutima, nkagamba nga omuntu nga munyiikaavu wadde ojja musanga alikene. So mikwano gyaffe mulina okumanyanga embeera mwe tuli, oli kasita akubuulirako oba n'omanya, mulina okuyiga engeri okuyambako ku bannammwe, engeri gye bayinza okuhandolingamuko ku nsonga ezo. Nako oluusi tubeera n'emikwano nga gye tuyita mikwano gyaffe ate si bakyali baffe. Nga kasa kikutuukako asigala atikka butisima nnyo, tamanya kiki mw'oyita, okuggyako nga gye-experiencingako ate ng'omuntu oyo mutegeevu. Kansubire mu ntegedde bulungi. Kenya William Yoweri Gegangi.